okuteekateeka kuba kwa mwana wa muntu. Engero 16 olunyiriri olw'omwenda tubikulye mu y'oluzungu. Engero 16 olunyiriri lwa mwenda. Proverbs chapter 16 verse 9. Okay. Engero 16 olunyiriri olw'omwenda ng'oluzungu bw'ajja nze kambasooke. Bayibuli egamba nti omutima gw'omuntu guteesa ekkubo lye. Omutima gw'omuntu guteesa ekkubo lye naye Mukama yaluŋŋamya ebigere bye. Y'oluzungu egambye eti. Proverbs chapter 16 verse 9. A man's heart plans his way, but the Lord predicts his steps. Ate n'olusookera ddala engero 16 n'olusookera ddala lugamba nti okutegeka omutima kugwanira muntu naye okwanukula kw'olulimi kuva eri Mukama. Y'oluzungu egambye etya. 16. The preparations of the heart belongs to man, but the answer of the tongue is from the Lord. Luno nga lukijeyo bukuukubire. Lukijeyo bulambalamba. So okuteekateeka kwa mutima, okwetegeka kwa mutima